Agulumizibwe nnyo Tonda aweebwe ng'ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago nga weewaawo. Bazzukulu bajjajja muli mutya, bazzukulu baffe muli mutya, mwebala emirimu gye mutuusaako engalo. Nze Ssekyondwa SSEZIBWA nga nange ndi Ssenkulu mu bateekateeka obuwangwa n'ennono. Awo nno leero abagoberezi baffe bangadde ne mubadde munneebuuza, kitera kulabika, kitera kuwulikikako. Ekyamazima tubeera bize mu kuteekateeka ensonga z'obuwangwa n'ennono. Tubeera bize nnyo nga tulina ensonga ze tukwasaganya kubanga abantu baagadde nnyo obuwangwa bwabwe era abantu baagadde nnyo lubaale waabwe, baagadde nnyo obusinziiro bwabwe okubumanya. Leero nno ngenda kwogera ku kigambo omukisa. Omukisa mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Mmwe abaana ab'obulenzi, ab'obuwala, omukisa kikulu nnyo. Omuntu alina omukisa tokola naye. Omuntu alina omukisa aggula edduuka mu mbeera yonna n'akola. Omuntu alina omukisa buli kyakwatako kiba kiraka. Omukisa ogwo nno nagwo nno baguteekateeka. Omukisa baguteekateeka. Tulina engeri nnyingi omuntu gy'alinoonyezzaamu omukisa, naddala nga wasubwa bakadde be okuteekateeka omukisa gwo. Tulina embeera omuntu gy'ayitamu ng'obadde otambula n'onoonya amasaŋŋanzira amasajja, amakazi, n'ogenda nga ogalonda, kye bayita okulonda. Oyinza okulondamu ejjinja, oyinza okulondamu ekikuta ky'ekikajjo, oyinza okulondamu obukantu bwonna kaba basudde mu masaŋŋanzira, n'okuŋŋaanya bulungi nnyo mu masaŋŋanzira ng'okozesezza masaŋŋanzira 9 oba ng'okozesezza 7. Kati ebintu ebyo bw'omala okubifuna obireeta ne tuteekateeka. Tulina ebintu bye tuteekamu, naddala ennyanga eyo gye mulaba nga bw'ebeera mu nte, ennyanga eyo gye mulaba kanyonyi, naye kanyonyi kagagga. Kanyonyi nga bw'okalaba keeru, keerusa buli kimu. Tuteekateeka omukisa ogwo nga twongeramu ka mikisa esangwa. Mukisa esangwa oyo nno wa mirundi bwa bika mingi. Tulina mikisa esangwa ng'eddagala, tulina mikisa esangwa nga buno obuwuka bulaba butambula mu kkubo nga busimbye layini. Tuteekateeka ebintu bingi. Kati singa oba omaze okulonda omukisa gwo mu kkubo, oba mujjukire bantu baffe nti mu kkubo muyitamu abantu bangi, abalina ebisiraani, abalina emikisa, abalina buli kimu. Kati singa okuŋŋaanya ebintu ebyo, kitegeeza tukuŋŋaanyizza emikisa gy'abantu abo, tukuŋŋaanyizza amakubo ago agayisa buli kirungi n'ekibi. Naye ffe tugenda kukinoonyamu ekintu kitya kimu, tugenda kunoonyamu kintu mukisa. Tuteekateeka omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi nga tukozesa ekitooke kyaffe ekya nakitembe, oba ne tuteekateeka nga tukozesa kitooke ekisajja eky'embidde ensowe. Kati tuteekateeka okusinziira ku muntu musajja oba mukazi. Omuntu oyo ne tumuteekateeka nga tukomyawo omukisa gwonna ogwali gwabulira mu kkubo, ogwali gwe baalonda omuntu oyo obutafumbirwa, obutawasa, omuntu obutagaggawala, nti amakubo gonna agatambuza ebintu gasobole okudda nga gakuleetera birungi byereere, oba kuyita baguzi, oba kuyita musajja anaakuwasa, oba kuyita mukyala. Bantu bangi muli eyo temuyina bakazi ng'ekyamazima, naye ejjukira ne tuba tubateeze mu kkubo mwonna bwe bayita, ogenda kufuna gw'olondamu bulonzi ky'oyagala. Naye nga ffe tumaze okuteekateeka, bassebo ne bannyabo tuli bakugu, kubanga ensonga y'obuwangwa nga ggwe bw'obeera eyo mu mirimu gyo, naffe bwe tukeera okuyiiya oba okuba ko nga tuzuula ne bajjajjaffe nga tuzuula omuntu
tumukomezaawo tutya ebintu ebyamuvaamu. Tulina enteekateeka za mirundi mingi, waliwo bye tuteekateeka tumuteekerateekera omukisa naye nga tugenda kukozesa bijjulo. Ebijjulo nga bye tugenda okukozesa, waliwo ebijjulo bye tuyita eby'omukisa nga ddala tukozesa ebyo. Mulaba mu kkubo omwo mubeeramu amatooka agenze gagudde. Oli yadde atwala emmere neegwa mu kkubo. Ebyo byonna ebintu tubikuŋŋaanya ne tufumba ekijjulo kyaffe nga tutaddemu ebirungo, ng'ekyamazima tunoonya nga bw'omanyi omuntu nti buli muntu teri abeerawo nga talidde, nga tunoonya abantu abo bonna abalya mmere basobole okukuŋŋaanirako ku mulimu gwo gw'okola, basobole okukwagala, basobole okulaba tulina kamugonza ke tukozesa, basobole okulaba abantu abo ddala nga bakuŋŋaanirako biki by'otunda, biki by'obagamba, ekyamazima nga basobola okuwulira olulimi bw'oyogera. Bintu bingi bye tukozesa nga tukwasaganya omukisa. Omukisa kikulu nnyo, omuntu alina okuba n'omukisa. Omukisa ogwo banoonya munoonye, kubanga mujjukire bantu baffe nti abantu be tuwangala nabo oluusi tebatwagala. Abantu be tuwangala nabo bw'obaako ne kyofunye, ekintu ekyo kitwala akabanga katono, kubanga ababikwagalako baba bangi. Kati gwe bw'ogamba nti ojja kuwanika mikono bw'oti mu bbanga osabe nga teweerwanyeeko, ekyamazima ogenda kusemba. Mukisa baguyaayaanira, mukisa bagunoonya wonna we guli, kasita guba nga tegulina gwe gunyigiriza nga gwe weekolako ng'omuntu. Tulina omukisa nga gwo bagenda gukusala ku mukono gwo gwa ddyo. Tulina omukisa ng'ekyamazima bagenda gukuteeka mu kyenyi. Kati mbeera nnyingi omuntu gy'oyinza okuyitamu okufuna omukisa, naye nga weeyambisizza abo abakugu abamanyi, kubanga ekyamazima nti ensonga y'obuwangwa n'ennono tugiruddemu, naye ng'omulimu gwaffe kuteekateeka ebyo, nga ggwe bwokeera ku makya nga naawe onoonya nti nsuubudde kakire era abantu ke banaayagala. Abantu bakoze batya? Kubanga ebisoomooza abantu babitubuulira. Ebisoomooza abantu tubimanyi bulungi nnyo, kubanga abantu bafuna nnyo obuzibu, naddala omuntu ng'amaze okufiirwa, afiiriddwa, omuntu we baziise ku kijja. Omuntu oyo oluusi amaziga ago nago geekiika mu mukisa gwo, n'oba nga mukisa gwe wali olina gukendedde, kubanga bwe wamala okuziika, bwe wamala okukola okutereka oyo agenze, tewafuna mukisa ate kunaaza amaziga ago, okulaba amaziga ago ge wakaaba oba toganaabye mu mbeera nnungi. Kuba gye tuva teri amanyi nsonga ezo nti omuntu bamunaaza amaziga, yadde tofiiriddwa mukaddewo, yadde tofiiriddwa maamawo, wabula ng'ofiiriddwa oyo omuntu akukwatako ng'olina okumuziika, ng'olina okumuwerekerako. Kati ebigere ebyo by'okozeseza okutambula n'amaziga oluusi agakuvuddemu, okukaaba si kirungi, kubanga omuntu yenna okukaaba biba bizibu. Kati ebizibu ebyo byetaaga ng'onadda ku mulimu era bamala okukutereeza. Bintu bingi ebisiba emikisa naye mwe mubisussa amaaso kubanga temumanyi nti kirungi nnyo buli kaseera omuntu okwezza obujja. Nti mujjukire buli kintu ku nsi kuno ekiriko oba kizza obujja. Mulaba ennaku zino nti bw'oba tofuuyidde emmere gino gye tulima naye eyinza obutadda. Naye omuntu bw'aba ataddeko ekigimusa n'ateekateeka emmwanyi ye bulungi, ekyamazima gwe atataddeeko, ojja kwekwasa nti ono aniranye alabika yanjoola, alabika yandoga. Naye gwe teweefuddeeko kwongera birungo mu ekyo ky'okola, okulaba ng'okyagazisa abalala, okulaba nga okyagazisa abo abakiraba. Kubanga ensi we yatuuka kati yakuvuganya. Ogenda kuvuganya naani nga toyina mukisa? Toyina gw'ogenda kuvuganya naye nga toyina mukisa. Abantu bonna beteekateeka, gojja kugamba nti nze byagaana kambiveeko ndowooza omutonzi yanvaamu ne bajjajjange banvamu, nyina kubeera mwavu. Nedda, nyina kubeera bwenti mu mbeera eno. Mbasaba
nti mutandike okunoonya omukisa, mutandike okunoonya ebyo ebivaamu ebirungi n'okwongerako. Ensi efuuse nnyo nti buli kintu kikyuka. Ebintu bye twakozesanga olaba nti n'amasimu ge tukwata buli kaseera omuntu abeera abagakola bagakyusa. Eno oba wakakwata eno nga bazzaako eno, oba wakakwata eno nga bazzaako eno. Banoonya ekyo ekisinga ku kiri okulaba nga kikola ki, nga kigenda ku katale okuvuganya. Kati nammwe abakola emirimu egy'enjawulo, oli mulimi, oli musuubuzi, naawe wezza obujja gye tuyitira. Oluusi si walungi, oluusi otomera ebintu ebitali bibyo, oluusi abakuliraanye bakuyisaamu embeera etali ntuufu. Kale ekyo ekintu si kirungi. Mubeere nga muntu osobola okwezza obujja n'okusobola okunoonya omukisa. Leero nzize n'omusomo ogwo, abantu muzuukuke nti musobole okulaba nga munoonya ebyo ebinaabongerako okutuuka ku birooto byammwe. Mulaba omuntu asobola okuba ng'azimba ennyumba nga ekyamazima buli kimu weekiri, ennyumba n'emulema, naye nga kivudde kuba nti teyeeteekateeka ng'atandika ennyumba eyo. Nnyingi ziremedde ku musingi, nnyingi muzizimbye ne zibalema okuyingira, oba n'ogiyingira n'ebulamu emirembe kubanga tewatandika lubereberye nakubanga ogema ennyumba eyo. Tewatandika n'okuba nti ogiwa omusingi, kubanga jjukira nti buli kye tukola kisinziira waka. Omukisa gwonna ng'ogwetaaga guva waka woosula. Ate oluusi ne mweteekateeka ne mwerabira okuteekateeka bakyala bammwe. Omukyala ne weeteekateeka ne weerabira okuteekateeka omukyala gw'osula naye. Ekyo nakyo nno kibi nnyo, kubanga gwe bw'oteekateekako sayidi emu, ekyo kibi nnyo. Oba olina okuteekateeka sayidi zombi. Mujjukire nti abakyala mukono gwaffe gwa kkono, abasajja mukono gwa ddyo. Kati ebitundu ebyo bw'obiteekateeka byombi, mwenna ne muba n'omukisa, mwenna ne muba nga mwogera olulimi lumu, ekyamazima muba mugenda kukyusa obulamu. Mulabike nga embeera yammwe ekyuka. Kibi nnyo okubanga gwe weefaako wekka, omwami w'omulese weefaako wekka, omukyala w'omulese. Ekyo kibi nnyo. Kati ate bw'omala okuteekateeka omukyala, n'abaana mubakwateko nga bakyali bato, basobole okusibuka mu ggi, okugenda okukula, okugenda okutandika okulwanagana n'ensi eno erimu okuvuganya okususse, ng'ekyamazima emirimu wasobola okugufuna, ng'ekyamazima buli kyayogera omwana bamuwuliza, naye bamuteekateeka nga muto. Nabagambye nti tulina embeera gye tuyitamu okuteekateeka omuntu abeere n'omukisa, nti tusobola okukusandagga kye bayita okugema, naye nga tukozesezza mukisa. Tusobola okusandagga nga tukozesezza kuziiza muntu oyo aleme kutomera bintu bitali bibi, aleme kutomera bisiraani. Obeere nga ekigambo bwe kyoyogera bakuwuliriza, ng'omuntu bw'omulamulira ekintu siringisi asobola okuzijja mu nsawo. Kale ebintu ebyo babiyaayaanira. Leero njagadde njogere ku kigambo ekyo mukisa, era nkyogeddeko. Bantu ba Katonda munoonye omukisa mu mbeera yonna, naye nga si ya bubi, si ya kutulugunya bannammwe, si ya kuloga bannammwe, wabula omukisa buli omu aba nagwo, wabula guyina we guwabira. Mu kuwaba okwo oba olina okunoonya okugutereeza okulaba ng'ogusitula. Ewa omukadde waffe jjajja Ssekyondwa, waliwo omulabi waffe alaba nnono TV byagamba ti jjajja nze nasamira lubaale naye kituufu nalemererwa okutereeza, embeera eyongera kubeera bubi. Kituufu omuntu bw'asamira lubaale aterererawo oba embeera enzibu ekyasobola okubaawo, era bw'eba ebaddewo azzaako ki? Bintu bya mirundi ebiri. Omuntu asobola okusamira lubaale n'asitukirawo n'alinnya n'ennyonyi n'olaba nga asituse. Omuntu asobola okusamira lubaale ate neeyongera kuba bubi. Naye awo ekikkakatako okudda eri ssenkulu wo, omubuuze kiki
musobole okunoonya kiki lwaki embeera eganya okusituka, lwaki embeera mbi. Oluusi jajjaawo waliwo wekijja nga akyeteekateeka ng'ate ggwe eyasamidde ggwe opapye, ate ng'oluusi ne jajjaawo tannakwesiga. Ate ne wabaawo nga ekituufu Lubaale we wamusamira naye nga Lubaale akyalimu ebintu bingi ebyetaaga okuwawulamu, okuggyamu. Ekyo nakyo weekiri, kubanga eri asamira Lubaale nga mbu Lubaale oyo amaze emyaka nga 10 nga Lubaale oyo takola, nga Lubaale oyo bamuteekako ettaka, bamusibirako ettaka nga Lubaale oyo tayimiridde bulungi. Ekyo nakyo kikulu nnyo, nti okugogola nga bw'olaba nti ogogola oluzzi ne luleeta ensulo, kati Lubaale oyo aba yeetaaga okusima n'omugogola bulungi nnyo, oluusi n'omuggyamu ebitali byamu ebitaalabikirawo wano mu kusamira, kubanga waliwo ebintu ebijja nga bigenda kulabika luvannyuma lw'omuntu oyo okusamira. Ebintu ebyo ne biteekebwateekebwa, omuntu oyo ne bamunoonyeza omukisa, jajjaawe natandika okukola bulungi emirimu gye, n'omukisa nagwo ne muguwanga, kubanga bassebo ne bannyabo nti koobe nga wasamira naawe olina okwongerako, ate ne bakwongerako omukisa, olabe nga emikolo ogikoze naye nga naawe omukisa nga buli gw'okutteko asobola okuwona. Tuba tuta abaana tubagamba ne gwowaanangako eddusu awonanga, ne gwogamba nga ekigambo awonanga, naye ebigambo ebyo osobola okubyogera ne biraka nga naawe omaze okwetereeza ddala olulimi lwo bamaze okuluwangako amaanyi ago ag'obutonzi, bamaze odduwangako amaanyi ng'era ensonga bwe tuzikola, kubanga waliwo bye tutayogera wano mu kamera, naye nga kikulu nnyo okunoonya omukisa oba okutereeza ebyo ebiba byajja mu Lubaale nga si byamu, Lubaale oyo n'aluŋŋama. Mpozzi n'ensonga endala abantu bagamba nti akati tusomesezza ebintu by'okusamira, kunoonya omukisa, naye jjajja abantu batubuuza nti oli bwandogana nzikira omwana ekituufu nkola ntya? Waliwo abagamba nti jjajja mwe temumanyi kuloga, oba waliwo abeetaaga nga ye anoonya waanaalogera. Omuntu yenna okufuuka ssenkulu ne bagamba nti kitaawo akuwadde obuyinza, genda oteege, genda oteegula, aba akugambye genda ojjanjabe, ate ogenda oyonoone, ate otereeze. Nti ebintu byonna tubisobola, naye ekisinziira ddi lwe weetaaze okwonoona, ddi lwe weetaaze okukola ki, okutereeza. Kubanga kati omuntu ayinza okuba nga mu butuufu akujjira bubi, ng'omuntu oyo asobola okukozesa ensobi, buli kaseera akuloga, n'ofuna n'endowooza nti oba nzigyeyo ejjambiya. Naye amagezi ge tukola, tulina embeera esobola omusembezaayo, awo n'asengukawo. Byonna tusobola okubikola, kubanga omuntu okuba ssenkulu oba oyise mu mikono ng'omaze okuteekebwateekebwa ne bakuta nti ye mwana asajja kudde afunye amaka agage, ng'osobola okwaŋŋanga buli kizibu. Ekyo kikulu nnyo, nti oba oyize buli kimu, okugatta, okugattulula, kubanga waliwo abantu nga yawasa omukazi amufuukidde ekizibu, ate tagenda, tavaawo, naye nga yafuuka ekizibu. Abo tusobola obbagattulula, buli omu n'akwata bibi, ate ne yeerabira munne. Eriyo abantu abasiraanya bannaabwe nga ye mbutuufu agamba ggwe n'empale njajjukuba ekiraka. Bagamba ndi kujeeza n'empale emubulwa gy'ayambala, kubanga agitunda asobole okulaba nga akutuusa ku poyinti eri kumpi kweyambula. Naye tukola ebintu bingi mu mbeera yonna kasita otuuka ku ddala ly'obwassenkulu, oba oyize ebintu bingi, oba bumanyi ebintu bingi, naye wabula obikozesezza ddi era otandise ddi okubikozesa. Ekyo kikulu nnyo.
kati mu buufu obwo abantu abaagala okuloga bannaabwe n'abaloga bannaabwe bwe nga Ssenkulu Ssekyondwa wandibawadde magezi omutonzi no tatukkiriza kuloga omutonzi naddala ffe abasamize nga tulimu ddala obwatonda oyo Namugereka okuloga oluusi akugaana naye kigambibwa nti waliwo olwoba weetaasa nkugambye nti waliwo olwoba weetaasa ku muntu ng'olina kumuloga yeeyongereyo ate aleme na kutunula mabega kukulowooza kubanga ajja kukozesa ensobi oba akulemeddeko nnyo. Ebyo bintu bibiri, naye nga okuloga si kirungi kubanga tulina kye tuyita baakaffayo oba okuzza. Weegendereze ng'ologa, oyinza okuloga ate ne bakuddiza ebyo bye wasitudde nga bongeddemu n'amaanyi ne babizza gy'oli. Oli ayinza okukusitulira ate lino lyonna eddogo lye tujja ku bantu n'agamba nti alisitulidde omuntu omukale. Okuloga weegendereze nga ologa, basobola okuddiza eddogo eryo kye bayita omugalula, nti gundi bamugalulidde. Oyo omanya bumanya nti ekyamazima nti eddagala lye yakola limuddidde. Kale okuloga si kirungi, naye ekituufu ekyalibadde nti omuntu yalibadde asobola okweganga. Bw'amala okweganga ate n'amala ne yeeteekako omukisa ogwo kati ng'oli ne bw'akola by'akoze ate akeera ku makya kugamba gundi oyo mulogo kubanga yagezaako akufuula ye kyayagala. Ekyamazima ne kimulema, ekyamazima n'alemererwa kubanga weeteekateeka. Naawe weeteekateeka kubanga waliwo ebintu ebirabwa n'ebitalabwa. Suubira abantu abo bakwetoolodde bonna tebakwagala. Abantu abakwetoolodde si buli aseka naawe nti akwagala. Si buli kyofunye ogenda kukiraga abantu. Abantu ogenda okumunyonnyola nti ekyamazima naguzeeyo akabanja ng'omutima gwennyise dda. Naganze nkoledde emyaka 4, ono omwana yakava mu ssomero afunye ekibanja, azimbye ennyumba, ffe tuli ku ki? Omuntu oyo aba yafuna dda omutima omulogo. Kati kyova olaba nga mbagamba munoonye omukisa ate munoonye n'okweganga okulaba nga mutaayiza abalabe bammwe obutabatuukako. Bagamba okugema kusinga okujjanjaba. Ekyo kikulu nnyo. Mu mbeera naddala eyo embeera ey'okwetangira omuntu eddagala lyalibadde akozesa okubanga bali kusindikira emiti egyo gye yali kulungidde, ate gwe gigenda okutuuka ng'ate gwe gy'olina mu mubiri. Ekyamazima omuntu oyo ne bw'akola ki, ebintu byonna by'akola, akola bidda gy'ali, akola alaba ebyo weeyongera bweyongezi mu maaso. Era ng'omuntu aloga atafa agenda okulaba nga n'ensimbi zimuweddeko, ng'ate n'ensimbi nazo tazirina. Ogenda okulaba ng'akuvaako bukumbu nga nkuyege ku ggi. Ffe mu lulimi lwaffe olusawo batugamba omuntu bw'aba alemedde nnyo ku kuloga, ayagala kuloga banne kubasiranya kubatta, kyokola eddagala ly'omuwa ate oyo omuwa erigenda ate ye kennyini okumukubiramu okulaba ng'akyusa n'ebirowoozo. Kubanga waliwo abantu abalina emitima emibi nga ye ayagala bwagazi kuloga n'ewatali nsonga. Kubanga waguze essaati alaba onyirira nnyo kuba abaana bo banyirira, abaana bo bafumbirwa, abo nabo gye bali. Naye kyokola oyo ye omuwa ate ebigenda okumugobako ddala okumwongerayo okulaba nti taloga banne. Kigambo kuloga si kirungi. Bantu ba Katonda mukyegendereze nti ebintu ebyo bye mukola bimala ne bibaddira, naddala ng'abantu mubalanga bwereere. Ekyo kikulu nnyo. Ensangi zino waliwo
ekintu ekigenza nga kitambula mu ggwanga wano, abalokole bannaddiini bonna bavuddeyo nga bagamba nti abasamize basaddaaka, era nga bagamba nti abasamize babasiraamu bakkiriza osaddaaka ebisolo n'abalala, naye ate abasamize nti basaddaaka abantu. Ekituufu mu bujjajja ekitundutundu ky'omusaayi gw'omuntu kiri ludda wa, era kikkirizibwa, era bakikola mu bujjajja oba bakikola ku lwatu? Nze kyemmanyi nti mu mbaga zonna ze tubeeramu eza lubaale, ez'ebijjulo, nti singa weesala ova butereevu mu mikolo egyo gy'obadde okola nodda ku bbali, oba owanga jjembe, oba obadde osala kisolo akaso ne kakkwatako n'oyiwa omusaayi, oviirawo butereevu mu mikolo egyo okulaba ng'ogidde ebbali. Omusaayi gw'omuntu tegulina bwe gukolera mu nnono yaffe, tegulina bwe gukolera mu bujjajjaffe. Mutonzi yatuteerawo ebintu bye tusaddaaka, yatuteerawo enkoko eyo tugisala olwa saddaaka, naye kweyimirira mu mbeera yonna, oba bizibu bye bibadde bikususseeko, enkoko n'ekweyimirira. N'atuteerawo embuzi, n'atuteerawo endiga, nga esaddaaka eyo nno yesembayo. N'atuteerawo n'enjiibwa eyo. Era owulire abantu nga bagereesa nti nobwosaddaaka enjiibwa tolina kyoyinza kunkola. Ezo saddaaka zaatuweebwa omutonzi, naye tulina obudde bwe tuzikozesa. Saddaaka y'ente nayo eri, naye saddaaka eyo y'ente ebiseera ebisinga era olaba yesembayo. Saddaaka y'ente kitegeeza kuta, naddala ng'ogenda kuteebwa, awo weeyingirirawo. Omuntu watuukira okusaddaaka ente, ekyamazima kyebaga nti oyo aba yammalayo. Waliwo tusalira ente enzirugavu, waliwo tusalira ente enjeru, kusinziira ku makulu g'oba weetaaga. Naddala ng'obadde ogenda kuteebwa nti kyetaagisa ente eyamuwanga erina okubeerawo. Naddala ng'obadde waliwo kye tuyita ng'okoze embaga ey'omulongo, we tusalira ente. Wowulira nga Abaganda bagereesa nti omugagga si muntu, bw'ayagala ekibumba atta nte. Ate nno embaga y'omulongo esalibwa ente, naye ng'ate ekyamazima omulongo oyo ayagala mu kibumba, ayagala mu kibumba kyayagala omwokera. We wava okugereesa nti omugagga si muntu, bw'ayoya ekibumba atta nte. Nti waliwo we twagalira ente, esaddaaka nkulu nnyo, naye era w'otuukira okusaddaaka ente oba olina w'otuuse, kuba toyinza kugamba omuntu atandika anoonya omukisa omugambe nti ate leeta ente. Omuntu atandika butandisi. Kati abantu bwe bati, omuntu atandika sobola okutandikira ku nkoko enjeru, kuba ebyo bisoboka. N'otandikira ku nkoko eya lujjumba, ebyo bintu bisoboka, omuntu asobola okubifuna. Naye omuntu watuukira okusaddaaka ente, ekyamazima aba alina watuuse, ekyamazima aba tali bubi nnyo. Naye waliwo omuntu abajja gye tuli nga talina, ate bw'onaamutuma ente atandike n'ekinene oba ekyalisembyeyo, batajja kukisobola. Naye nga tewali kabonero konna muntu wayiira musaayi gwa muntu munne, tewali. Oyo aba mutemu butemu, era aba kyerimbikamu, baba batemu, baba bassi, kugamba aba yava ku mulamwa nga ye aliwo bubeezi kutta banne. Naye tewali lubaale waffe, tewali jjembe lyaffe we lyagalira nti kutta muntu. Era weva oli abagamba nti kadaaga eryange lyagula nkaaga, kadaaga agaffe tegatta bantu. Ennyimba ezo zirimu nnyo amakulu, mayembe agaffe ag'ebika oba agatonda ge yatuwa agatukuuma tegatta bantu, wabula gazzukuza bazzukuze, gabayamba buyambi ku gakyusiza mbeera, ne gabayamba okulaba ng'ate gabateekako omukisa okubakuuma. Naye nga
mayembe agaffe tegatta bantu. Lyali lya jjajjange lizze ligoba layini okuva emabega. Nange ndiweereza kiseera kijja kutuuka nga siriiwo ate likwata omulala. Kale ebyo bibagamba nti batusibako matu ga ndiga kuliisa ngo oba n'abo okwonoona amannya tiabasamize kubanga akazito olunaku zino abasamize ke batadde mu ggwanga. Bannaffe abalala bonna babagobyeko abagoberezi babagobyeko kubanga omusamize kati bakuwuliriza. Ne bw'oyimirira mu takisi ne bw'oyimirirawo omusamize bamuwuliriza kati. Ekitali kya bulijjo tikati embeera ekyuseemu amazima baali baagatuulira. Naye ate ogenda n'osanga omulokole ng'ali ku kkubo naye nga buli amuyitako amuwanda lulusu kuba abalimbye abantu ebbanga ddene. Naye ate nga ffe bye tugamba abantu babiraba. Omuntu asula mu buliri bwe ng'asula teyeebase kubanga yeegaana jjajjaawe nga tasula teyeebase tulo ne tumubula ebigere bisula nga bimutujja ne basaba nti fire naye nga fire talina kyakola kubanga jjajjaawo yakusula mu bigere ogaana okwebaka kubanga naye empewo emufuuwa. Yakugaana okwebaka kubanga naye ayagala okwota ku muliro. Ebintu bye tubagamba abantu babirabyeko n'amaaso gaabwe kubanga mu kyaki kobe muzikiti lubaala akulumiramu. Lubaala enaakulumiramu ddala. Kubanga edda nga nkyali muto lumu twali mu muzikiti. Kaakati waliwo omusajja yali mukulu ku kyalo naye ebiseera bye waaliwo obuveera buno obwa bwe bayitanga Tyson kati yali yakatadde mu kkooti agenda okukutama bwati Allahu Akbar ke kamusooka wansi. Kati abasiraamu bennyamira nnyo naye omuntu oyo ngenda omunoonyerezaako ng'ekyaddala yaliko bajjajjaabe era be yali atwalira omwenge ogwo ng'ate naye era agunywa. Olw'okuba obujjajja omwenge ogwo tigutuka ekiseera ne gukubanja kubanga bajjajjaabo baagunywa nga tebannamanya bino byammwe byava ewala okujja wano banywanga omwenge. Kati Kivula jjajjaawe yamuswaza omwenge ogwo ne guba nga gwe gwasooka okugwa mu kyenyi kye wagenda okuteeka ekyenyi buli omu ne yeekanga. Naye bujjajja bw'omuweebuula naye akuweebuula. Kati bannaffe abo batutaddeko amaanyi mangi okulaba nga boogerera obusamize ebibi, okulaba nga buli ekikoleddwa ekibi bagamba musamize kubanga abantu bavudde gye bali olw'oluvannyuma lw'okubalimba ne bajja baddemu okusabira mu masabiro gaabwe ag'obwebange ag'abajjajjaabwe. Abantu bategedde amazima. Omusamize waayogerera kati oyinza obutaleetawo bisopu, oyinza obutaleetawo bano bannaddiini balala. Omusamize bamuwuliriza kubanga akoona ku kinyusi ate nga ge mazima bwe bwa Katonda bwaffe. Twabuzuula nti twali twabula nga tusekererwa nga tuduulirwa naye kati keekadde nti abantu baffe baategeera amazima bagenze bakomawo era emyaka ndowooza gibe 10 ebisinga bijja kuba biweddewo ng'abantu bazze ku lubereberye nga omuntu wakubira ensaasi teryamugambako. Omuntu wayogerera ku busamize abantu bakuba kaluulu. Tulina omusambwa gwe bamweyana ogwo gwaganja ennyo mu nsi muno. Ogenda okulaba neyanywedde omwenge ayogera ku bamweyana banga omusambwa ogwo bamweyana mukulu nnyo mu mpya zammwe, mukulu nnyo nga togwerabidde tegusobola kukwerabira kubanga gwe musambu ogugabanga omulalu. Noga nti gundi oyo afuna obugagga abufunye nga omusambu guba gwamuwanga ng'omulalu bwaggabira. Omusambu ogwo gw'amaanyi mwongere nagwo gutereeza. Lumu nja kujja nga nze kwogera ku musambu ogwo ogwa jjajjaffe bamweyana ogututabaalira ogutukuuma ate nga mulungi nnyo mu kitundu ky'okukola mu kitundu eky'okubanga omuntu byakwatako kiraka. Nabwe kityo nsembyayo okwebaza Nono TV okutukoze bulungi okulaba nga
abantu obatuusaako eggulire, abantu obatuusaako ebintu ebifulumye ebyogeddwa, obatuusaako emisomo nga gino, abantu baffe bamanye ddi wa waayinza okutandikira ng'embeera emutuuseeko. Katonda w'abajjajja abampeera ennyo omukisa.